oluvala okulaga eggulu eryenkana zita ku ttaka ly'ekiguluso Mugomba abatuuze we baviira mu mbeera nga baagala okwirya omugojo nga oteze balumiza munnaabwe Aloysius Kimpi ow'emyaka 7 nga okukola okubatwalako ettaka lyabwe biranze. Tunako ebibanja byaffe lwaki batuteeka mu mpewo twagala Kimpi nga tini batabani be okuli Harold Nganda ne Kamusi Lwani kuba nnyonyi kubikwata ku ttaka eryogerwako. Bano bategeeza ng'ettaka lino bwe lirya Kimpi nga lisikira ku kitaawe Petero Makia nga lyali ajja gyabwe alipo mugezi era nga zaaliyiika 99 ku byalo Nakaseeta Nsozi Birye ne Bujunjuzi. Ne batutuma ebisanjizo bya muzeeyi n'atwala ebyapa bye ne letters of administration n'obusika bwe nga bwe bwajja okuva ku kitaawe ne bwe yafuuka nnyini ttaka eryo. Balaze ebiwandiiko by'obusika ebyapangaliza ku mayiro 7 wabula nga waliwo abateesateesa n'okwagala okubatta. Ekyapa kyange kiki tekikwatagana ne gavumenti naye omusajja oyo n'atuuka n'okuneewerera ne bw'onoowaaba okutuukawa tewali. Basabye poliisi n'ebikikwatako okuyigira mu nsonga zaabwe zino era bo kyebaagala bagende ku ttaka lino lipuntuwe mu butuufu. Ekkooti okutuusa lwekooye netusindika tuddeyo tukube ettaka eryo. Bino ebigudde matu ga booluganda lwe okuli Charles Nalomuso nga yagamba nti emusiko omutuufu ategeeza nti byonna Kimpi n'abiyita batabani be okuli Nganda ne Sserwaniko ne boogera bya bulimba era bafere. Agambye nti ettaka lyabwe liwezaako mayiro 7 era nga Kimpi yagabanako yiika 2 kyokka beewunya gyejo buvumu ate okwagala okubatwalako ettaka lyabwe n'ebibanja by'abatuuze. N'akuba yiika ze 2 era yabitunda n'abimalawo. Ffe nga ffe abooluganda obanzeganiza eri musika mu busika bwa kitaawe nze sinza mukkiriza kati kuddamu n'akuba ttaka mulundi gwakubiri kuba talina tteeka. Ab'ekika n'abamu ku batuuze bannyonnyodde ku nsonga z'ettaka lino ne basaba Kimpi akomewo ku ttaka tule nabo ababuli ettaka lye we liyita. Kuba yakubiramu ettaka lya kyaki teyalyawulako n'akubiramu ekyaki y'Abakatuliki n'akubiramu ey'Abakristaayo yakikyusakyusa kyapa kyakyankalana. Kidde mmanyi gw'omugenzi alipo mugezi ffe bajjajjaffe kubaagula. Bamuleka ba Sheikh Mustafa Ndugwa ab'okukyalo bw'etamiiza mu ggombolola y'ekibye butaba bali mu kusattirwa abaganda baabwe okujja ku ttaka lya kitabu lye balekera ne batandika okulisalamu poloti ne balisibako sseŋŋenge. Nti bannaffe bajja ku lunaku lwa 27 ne basiba wano emmere yaffe tetusobola na kugijjayo bataddeko sseŋŋenge. Balina sseŋŋenge basooka okusiba ku lusuku luli ne bangobamu sirimaamu bamusiba ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'11 eyasooka ku bitooke kuli kati ono eyazzeeko bamusibye nga 27 era baatulaalika. Nga bakulembeddwamu Fatuma Weesibidde Yusufu Mukibi ne Zamu Nakiti ne bategeezeza nti okuva kitabu lye yafa ne nnyabwe ne bafuna ku mirembe olw'abaganda baabwe okutandika okubayiganya. Abooluganda balumiza bannaabwe nti bafuna ettaka lyabwe ebulinga okubakubaganya ku ttaka lino liwezaako yiika 7 ne babasalira ebirime byabwe okuli muwogo ne kasooli. Kasooli gw'enkute ye muwogo yenna muwogo omuto yenna baamumalawo baamusaawa. Basabye abakulu ekibuuli okuyingira mu nsonga zaabwe kubanga zisusse oba obulamuzi. Muzaata batte tuyambe ne Omulangira Sseyakasimu Nakibinga ekibuli tuyambire ddala tuyina tetukyayina bwasirizi. Josephine Senfuma ne Aloysius Tayi bakusakidde eggulu lino lwa Bukedde TV.